njirabe kiriza n'okuba zi fire anthem n'ojja ne bawamu Bobi n'okuba East African Bashment Crew at that time ne bawa Mesach naye ng'olaba gwe okuba ekenya okuba ng'olaba weight weeri naye nga Mesach akubiwa na Uganda awadi ne bagikola ki ne bagimuwa kibanga World Cup mutandika ensasa tumubiri naye muyetwala ki World Cup. So work harder next time. Naye ate tekitegeeza nti you're not good. No, oli abakusinzeko time eyo abeerako n'akantu gye tunaba tugenda okukoma ffe tujjanga kunnyonnyola kyovula mu Bebe ku list tosangamu era design yayo terikyuka eribeera commentary nga bw'ogiraba nti we explain naye tosangamu nga tuzalaye oba n'engaba gye tugaba award tenafuya atagifunye ekyo kyensingira ddala okufaako naye Katonda bw'anaagenda ng'atwongera ba sponsors tujja genda nga twongerako for example omuntu abazzeeko ne bw'omuwa emmotoka n'omuwa ne camera recordings videos ez'obwereere 5 omwaka nga just yakima bukimiki kamera then ne mudda ku wokusatu noga nti kati gwe wokusatu audio yenna wabwereere omwaka guno ne video zonna zabwereere omwaka guno bwekima kamera oba oyagadde okurecordinga genda mu studio. That's why twakola studio. That's why twagula cameras ezo because bijja slowly by slowly eno wansi kati buli muntu bw'omusupportinga indirectly kiri kivaawo okitegedde naye nga bw'omanyi competition mu life si ffe tusalawo omuntu tayinza kuweereza message emu n'agamba Bebe Kulu ne Shiba be basinze era alondako ki omu so mu ngeri emu oba endala awarding is awarding. The best person has really worked so hard. Also tulina okwencouraging abantu okukola so much hard kubanga bw'okidibaala nsinga n'alilawuza ajja kujja gambe no, we have seen how much these kids have worked so hard. Besides these guys abaliwo bano mu trend ya today mmwe temumanyi naye ffe twatoba nze natoba ne Jose Chameleon yansanga natoba dda natoba nensula ku kkubo nenkola ki Jose najja ne tusula kkubo ne tukomawo aguze emmotoka nensula wiiki 3 nga seebase nengula Bobi n'agula so kutoba nonyonyola ensi n'okola ki kutoba kakati bw'ojja n'olowooza nti omuntu ataakola bintu ebyo naye asobola okubeera equally awarded. They can be awarded but not equally. So that's why even nature and reality is awarding Bebe Kulu, Jose Chameleon and Bobi Wine differently. Ochiraba nti no, we have been awarded by life, not by individuals. So extra point ya hard work ye deserving reward. So sincerely speaking, a very hard-working artist. Look at Spice Diana, sincerely speaking. Spice over 8 years ago, she came to me. Nansaba Collabo. Yajane manager went in down and the kubala. Ne mugamba Spice Diana nkwagala nnyo new artist. Sikutegeera bulungi leka nkusibire tu. Erigenda okuyamba. Tononya collabos. Go sing, get a stand ku magulu gabiri osembereko ne wendi. So that oluyimba lwe tulikola ababiri tulirugabana wakati. Okusinga abantu we tunakola oluyimba ne luhiti nga today nga abantu bagamba oluyimba lwa Bebe nga babuuza naye ani oyo gwe yayimbye naye. Spice teyanyiiga yaddayo n'akola. She has been calling me nearly every 2 months of her life from that day up to today. Up to today, behind the curtains. And we can all now see how Spice Diana is a good example. So gede ku Shiba, kwa mwenna mumanyi Shiba, beyayitamu n'okukola kwe yakola. So today you see Spice, next time twaga tulabeyo abayimbi abalala era abawala. Okitegedde? So my prayer is simple. Bwe mulaba awards zino, it is not based on the fact nti nze noonya sente. Kati genda kuva muzange mu nsawo ngangaba nze kyenjagala njagala okulaba nti abayimbi tutandika okubeera rewarded, tangible rewarding. Tangible kitegeeza ekintu ekikwateko. Oli ne wajja nayimbayo omwaka gumu abe ng'ensi emutadde
lwaki omuntu ayimba nga Red Banton bwe yali omwaka Red Banton ye reason lwaki nze ne Chameleon twava Kenya emusajja nabanga talina nju n'omusoma ku internet mu Bugundi Land Ready amubanja asoma ibiki kudiru ki ayita mubanja so yes mukulu said president atanako Muina clips wangu busuke ekikulu. So media is the most important vehicle. Media yesinga kubeera very important vehicle mbulamu between communities and development. Ntinno kye mutambuza abantu kye bakola ki kye batwala. So nze nize banga lyonna bannamawulire nammwe mwegatte ku kulwanyisa ebintu ebikyamu mu ggwanga. Muleme just kunoonya mirimu kukola mawulire kukola following. Naye following muzikole nga nammwe mubayamba. Muyamba, what is your contribution as a media personality towards the Ugandan young people? So Brian bw'aba avuddeyo neyegatta ku kulwanyisa ebiragalalagala. That is credibility. Mwe muleke kuddeyo ate nga mwogera ku Brian. Gw'olivaayo ddi? Pass the right information. Lwaki mulinda tugende mu malwaliro okujjanjaba abaana? I am involved right now in 4 artists abali mu rehab. 4 naye nsirisi. 4 artists. Waliwo ne bemulaba babiri bali ku kale bwerebwe bwe bati. Babulako kuyingiza buyingiza. Feka tubalekere awo. Naye ekiri very important. Mwe nga bannamawulire. Muveeyo namwe mwegatte mubabuulira amazima muleke kusudiya abaana. Mubabuulira amazima omwana omuntu yenna awunya obubi mu kamwa. Ne mukazi wo tasobola kwebaka naawe. Kwe kuva enjawukana z'amaka. Omuntu atanaaba gw'osuubira otya omuntu okubeera ng'ali naawe ng'alina kuba ng'akutte ku nnyindo. Kino si ky'abayimbi, kino kya Ministry of Health, kino kya masomero schools, kino kyamwe bannamawulire. Mulimu bannamawulire bange bennwanye nabo okukyusa ku mbeera eyo. Bondoza saagala kuboogera manyi. Menyayo babiri. Saagala kuboogera manyi. Tuyambe. Sigenda mmenya naye n'olwana bwe akasaati ako. Ne bw'aba sikaali wange ako. Mamanyi baba Bebe. Mamanyi. Ne bw'aba muntu nga nsanze njagala okuyimirira okwogera naawe ompe interview. Naye nga nyambadde okwambala kwe nyambadde ng'omuyimbi Bebe nenzija n'emmotoka yange nga bwe nzize Hama oba Land Cruiser nonyimiriza ng'olimu empale ziri eziwunya oyulise tewasenyeza enviiri nkyafu ddala onsuubira okuwa interview. So naawe bw'oba tosobola kukola ekyo n'omuyimbi mugambe ne comedian mugambe nti wange owemula nnyo comedy okuwemula tatunda. So muli kibakakatikako nga bannamawulire okwegatta ku Brian okulwanyisa ebiragalalagala. Nze okoye onoonyeza emirimu giganye emirimu gikubuze. Yes, njagala okujjukiza oba Barista Coffee School and Cafe. Yes, bayigiriza n'okusomesa okukola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino, mocha, ice coffee, smoothies, milkshakes, cocktail n'ebika ebirala bingi. Bagaba certificate n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala. So basange e Nalukolong opposite ne Hash petrol station oba obakubiri ku namba z'essimu musanvu noti 5 7 oba ku WhatsApp noti 777 ye namba ya WhatsApp okumanya ebisinga. Abakisoboka Furniture Center beba kabaka mu kutunda n'okukola sofa sets ez'enjawulo omuli ebikanga German beds, tiles, bakola wardrobes, sideboards, office ne school decors kosa dining tables. Gwali okumpi newala tukola deliveries n'ogaba discounts ku buli kyogula kosa n'okusomesa abayizi. Tusange ku Entebbe Road ezana mu kiko oba tukubireko ku noti 7 noti 4 37 0379 oba ku WhatsApp yaffe noti 782 318 kisoboka Furniture Center kyokuddamu nkyo eri furniture. Mujja ffe tuli authentic, ffe tulina omulamwa okugamba omuvubuka va ku biragalalagala lekera awo sigala bajja kusiba obulago olemera aba future wegenda kukola ki kubeera togaaya muddo mu kunsi olyako makoola. Bino byonna tubikubiriza ekiwaatule kuma obulamu nga kiri ki protect yourself. Okitegeera AIDS is real, TB
jangu osanyuke ng'olina ne cause kyekyo ekibeerewa ekiwaatule mwebale nnyo